Embeera ffe tugicreatinga era ffe tuwanika gwe wanika noga kino kigaanye naye nga tewali kigaana bw'oba okikiririzaamu. Yensonga lwaki nkwata obudde nezya nkujjukize gwe kuba nze njagala ondabireko nga example. Sagala kuwa example ya wava munno oba ya Nyakano oba njagala nkuwa example zike wembeera gyoli mbadde mu so ekisinga obukulu mu bulamu bw'omuntu naddala mu bulamu bw'omuvubuka kye bayita essuubi. Bw'osuula essuubi buli kimu oba okisudde mu bulamu nenga ku myaka 22 ku myaka 22 wembanga ntaddeyo essuubi kyayinza okutuukako awo gwe nga woli bw'obanga otaddeyo essuubi n'okusingako naye ekisinga obukulu for example omukono ogumu gusse mu nsawo kati kuba mu ngalo nga togugyeyo kitegeeza tesobola kuba mu ngalo na mukono gumu. Kitegeeza nti essuubi yokka siriri egy'okukyusa ku kyoyagala. Olina okuba n'obumalirivu, olina n'okuba n'omutima oguli focused okutunula n'ogamba kati njagala genda eno oba ngenda kuyita mu ki oba ngenda kuyita mu ki njagala genda eno. Obusobozi obulina obusobozi bwe bumalirivu, obusobozi bwe bumalirivu buliwokera ku makya n'obumalirivu kiringa bw'obeera n'akafaananyi k'oyo omuwala ng'ogamba iyo ono omuwala njagala okulabako ng'okatimbyawo somehow ojja kwesangawo. So bw'oba ng'okitadde ku front y'obwongo bwo nti kati eno gye njagala ogenda njagala kubeera kino tinjagala kubeera kino n'okifokasingako n'okejjamu kali nti nga bizibu oba kyegera ebintu bizibuwalira muntu abizibuwaza. Waliwo akayimba kamayinja akagamba nti omuntu aliba omugagga n'obuzibu abulabamu omukisa naye ate aliba omwavu n'omukisa gulabamu obuzibu. Kiraba kati kintu buli kimu tandika okirabamu omukisa okigera buli kimu tandika okimalamu omukisa. Nze ku buliro ojja kuddamu nsange ombulire ongambe ekyali wange wambuusa.